Kunga Uganda Kunga, the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, Omukulu SG David Louis Lubongoya, Honorable Francis Zake, Omukulu Chairman Nyanzi, Baba Asimbudde. Anti tulina Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, President w'eggwanga omulonde, President w'abantu. Akomonga ennaku z'omwezi 5 baganda bange tujja kibajjukizanga buli wetufunye akakisa. Tujja bategeeza bannayuganda buli wetufuna chance ebategeeza tujja bategeeza nti the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi agenda kuba ng'akomonga ennaku z'omwezi 5 ffenna tuggwera Ntebe. So muganda nge toddayo okwebaka ndowooza kamuuvu okalaba president kataddeko katulagira ddala nti tugenda ku mbeera ey'okwenunula, tugenda mu buwanguzi bw'eggwanga lino eribadde lyawambwa, eribadde lyatwalibwa abantu ab'omuziziko abatalina kibaligattako okuggyako okubba obubbi ebyensi. Oyo bw'atyo omukulembeze atuuse mu ggwanga erya South Africa era ng'eno ayongedde okuweereza obubaka obutegeeza bannansi nti ssaawa yonna akoma mu ggwanga lye ate era n'abakowoola okujja mu bungi kubanga tulabika nga tugenda kuyita Ntebe. Abo balala tebalina kye batugamba baganda bange, tebalina kyakuddamu ebyabwe byakoma. So kakisa kokka ke tulina kakwaniriza the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, president w'abantu, president omulonde ate omutuufu gwe tulina ate era gwe tutunuulidde. Kale muganda wange gwe mukwano gwange akyaliyo nga yeebase nga tunamanya kikigenda mu maaso. Tulina okugamba nti zuukuka kaseera ka kwenunula. Uganda yaffe erina okufuna eddembe lyalyo nga evudde mu mikono gy'abannakyemada. Kyakulaba ati bano baganda baffe n'enteekateeka gye beeteeseteeseemu egenda okwaniriza President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Naye baanammwe anyway baganda baffe abo beeteeseteese bati. Mwebale nnyo baganda baffe, mwebale nnyo mikwano gyaffe bafuuti soja. Kano ddala kituufu ke kaseera ke tulina okulwana ate mu biseera eby'emaaso tufune emirembe naffe eggwanga lyaffe libeeko kye ligattako, eggwanga lyaffe live mu kubeera nga litunuuliddwe omumpembe nakyemalira Yoseete yahabulwa eyajja okwonoona, eyajja okusaanyaawo. Alekeredde eggwanga lyaffe ng'alibbye obubbi, alekeredde n'abeggwanga eryaffe Museveni kyalikola. Abo nno baganda baffe bakutte enkumbi ne bagamba nedda ennafu z'ennafu, bwe batyo ne bakwata oluguudo lwa Tebuhabulwa lwabadde alemye okuba nga abakolera ne bagamba nedda ekirala. So baganda baffe tubategeeza nti tuyimukiremu tulwane, bino byonna bigenda kufuuka lufumo mu ggwanga lyaffe. Njagala obalaba abaami bano ate nga nabo bagamba nedda ennafu z'ennafu, bakutte oluguudo ne balulimamu. Abantu banyiivu, abantu bakoowa. Bw'olaba beekwatiddemu okulima oluguudo luno oluweza kilomita eziri eyo mwana batuuze ku byalo okulinya Kitokoli NB, Kaitaka, Kaisamba n'ebikukulu ebisangibwa mu ggombolola y'e Kalangula mu disitulikiti y'e Kabalole. Mu nteekateeka eno abatuuze ku buli kyalo babadde balima ekitundu kyabwe, olwo bwe bamala ne bakwasa ekyalo ekirala nakyo ne kyeyongerayo.
olw'embeera y'oluguudo luno embi baludde nga basanga okusoomozebwa mu by'entambula. Oluguudo tukalulima habwokuba abantu nitubonabona muno obutukuba tubyere ebyokulya byaitu mu kibere ruguru oku kubihayo nikiba kiri kizibu. Emihanda titwine hanyuma ebintu nitubihimba kwija kwika mu katale tubona bwine ati wokulima nk'ebirayi nitupima pisine hika hamunwana arukubihayo gumwezi gumwibiri tubaire tutakutunga buyambi mu government naito kutulimira enguda ha Rusozi hatito nga bataka twachwamu twerimira orugudo runo nefuka nuko tuleke kubonabona nga bakazi twabakuzara obo kubana oruma kugenda kuzara nibakuhimba ha muti twachwamu kugamba ngoleka tukola orugude abundi naitu sokuikaho pikipiki sokuikaho motoka. Ssentebe w'eggombolola y'e Kalangula Erikana Kahuzo agamba nti ng'eggombolola tebalina busobozi bukola nguudo kuba bafuna ssente ntono nnyo. Sente mu buli mwaka batuhereza milioni 6 buli mwaka then kuborora sente ezo ntaito muno habokuba orugudo nga kilomita imwe ya yunura eri mu milioni 47 hati kuborora bakwereza ekisozi nikyetaga skaveta tusoko jireta mu Rusozi ekakora milioni 6 yadde nga abatuuze beekwatiddemu ono ayagala gavumenti eyambeko naddala mu kutinda emigga. Then ha ntindo eze tugenda kurabamu ngorwa Nyakitokoli Akisaru orutindo orwanguranga ezi ziba ntindo za amani ngegomboro nitusobola kutayisobora kuya tulio nituzilobingira mu central government. Eggombolola y'e Kalangula yesinga okulima emmwanyi mu disitulikiti y'e Kabalole era we kutuukidde olwaleero nga kilomita eziwera ddala 27 ziwedde okulima. David Bukenya. Mwebale nnyo baganda baffe, mwebale nnyo abeekozeemu omulimu neera tetukoma kubakunga nti ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno omupya gwe tuyingidde omwezi ogw'ekkumi baganda baffe muyimukiremu tujje twerwaneko. Bino byonna bijja kufuuka olufumo mu ggwanga lyaffe naffe tukoye okuba nga tutambulira mu ggwanga ery'ababbi ne mujje twerwaneko tufune omununuzi agenda otuyamba okututambuza okulaba nga bino bifuuka lufumo mu ggwanga. Baganda baffe chance gye tulina tugikozese bulungi ng'ennaku z'omwezi 5 tuyimukiremu tujje tulabe president tujje tunone president w'eggwanga omulungi omulonde the elected one Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine essuubi ly'abana Uganda banange mujje baganda baffe mwenna oba oliwo oba osinziddewa muyimukiremu kyekigenda okulaba nga kyekigenda okutuyambako okununula n'okuvaamu eyo embeera bano gye baagala otutwalamu otufuula ng'abatalinaako waabwe ng'abatalinaako bwogerero. So excuse me baganda baffe ab'e Kabalole mwebale kukola bulungi bwansi obwo ate ne mweyimukiramu ne mugamba nedda katulime oluguudo lwaffe bano babbi bubbi byabalema tusiimye nnyo naye ate tekibalema kuyimukira mu ng'ennaku z'omwezi 5 kujja kununula ggwanga. Njagala okunga buli omu kunga wenna gy'oli diaspora yonna nga 5 October presidenti adda e Kampala ekibaawo kyonna twetegeke mubeere bulindaala nti buli omu we banaaba muyise jangu tulwanire wamu jangu tudemonstratingire wamu mwenna gye muli mu diaspora era chapters zonna eza mu US nzikubiriza buli kimu kye musobola okukola tulabe nti no tukikola nga 5 October let's not give up wali ewaka jangu wegatte ku banno. 10 October we're going to have a 1 million walk or march that is going to happen in Kampala. Ategwe alabye video eno jiwe omulala jituseeko munno jituseeko mukwano gwo ajongereyo n'abali e Kampala buli ali eggulu buli ali Arua buli ali e Kasese buli ali e Mbarara buli ali e Bundibujjo buli ali e Mbale buli ali e Jinja buli ali buli wamu Arua wonna mwenna mujje e Kampala tumachingire wamu. 5 October president akomawo 5 October tuyingire mu State House wekibanga kisoboka
kijja kuva eri ffe nga tusazeewo tukwatire wamu. Please mwenna, let's get united, tukikole. 5 October, be informed. President is going to be coming back and we're going to have a 1 million march in Kampala. Thank you so much. Mbakubiriza mwenna alabye video eno jongereyo, ojiweleze munno, ojiweleze banno, bajongereyo etuuke gy'erina okutuuka. Thank you so much. People power, our power, our power, people power. Yagala okunga buli omu wenna gy'oli, diaspora yonna, nga 5 October President adda e Kampala. Ekibawo kyonna twetegeke mubeere bulindaala, nti buli omu we banaaba muyise jangu tulwanire wamu, jangu tudemonstratingire wamu mwenna gye muli mu diaspora. Era chapters zonna ez'amu US nzikubiriza buli kimu kye musobola okukola tulabe nti no tukikola. Na 5 October, let's not give up. Gwali ewaka jangu wegatte ku banno. 5 October, we're going to have a 1 million walk or march that is going to happen in Kampala. Ate gwe alabye video eno jiwe omulala, gituseeko munno, gituseeko mukwano go, ajongereyo n'abali e Kampala, buli ali eggulu, buli ali Arua, buli ali e Kasese, buli ali e Mbarara, buli ali e Bundibujjo, buli ali e Mbale, buli ali e Jinja, buli ali buli wamu Arua wonna mwenna mujje e Kampala tumachingire wamu. 5 October President akomawo. 5 October tuyingire mu State House wekibanga kisoboka. Kijja kuva eri ffe nga tusazeewo tukwatire wamu. Please mwenna, let's get united, tukikole. 5 October, be informed. President is going to be coming back and we're going to have a 1 million march in Kampala. Thank you so much. Mbakubiriza mwenna alabye video eno jongereyo, ojiweleze munno, ojiweleze banno, bajongereyo etuuke gy'erina okutuuka. Thank you so much. People power, our power, our power, people power. Konga Uganda konga bannange tujja bakunga mwenna gye muli, mukimanye nti ennaku z'omwezi zigenda kuba 5, lunaku lugenda kuba lwakuna, Uganda lwegenda okwenunula. Bannange banegona twongera obbakowoola nti bannange temwesigiriza, yonna gye muli tubakowoola okujja okwegatta ku bannayuganda abasazeewo okuyimukira wamu okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. So baganda baffe, mikwano gyaffe, twagala obbakowoola mu ngeri y'enjawulo nga tubagamba bannange tetusuula kakisa, tetusuula kachansi, buli kachansi ke tufuna tukakozese bulungi. So bamikwano mwenna gye muli tubakowoola ne tubagamba Uganda yaffe ke kaseera enunulwe. Ebbanga lyonna lye tumaze nga tuli mu mikono gy'omuntu omukyamu, omumpembe Yosete Buhabulwa, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi gwagenda okujja mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga, tuyimukiremu twerwanirire. Ndowooza mulabe baganda baffe ab'ekabaloole bakutte enkumbi beerimira oluguudo nga gy'oli wano tetulina busobozi bulima nguudo za ggwanga. Kale ebintu ebiswaza ng'ebyo byonna bigenda fuuka lufumo mu ggwanga lyaffe singa tunaba tulonze omuntu omutuufu gwe twalonda, gwe tanaba kulaba nti nno tuteekawo embeera pulezidenti waffe n'alayira n'afuuka pulezidenti mu bujjuvu.